Endobeso. Katuyingira omutabbiza akadde kano kennyini tumanye ki ekifeeyo. Mwami Mulindwa Rogers. Nkulamusizza. Bampise kadima na mayanja kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano mutabbizi. Nsanyusa bawulizaako ssebo. Ye era nga baatugamba nti otunoonya. Era mbanoonyeza ebbanga taata. Tutuno. Yes ssebo. Kati Mulindwa Rogers erinnya lye lisoose okuneewuunyisa. Wange? Nti erinnya lye lya Mulindwa Rogers. Yes ssebo. Lye lisoose okuneewuunyisa olina woyita ono Mulindwa Rogers waffe. Sirina ssebo. Okay, Mulindwa. Wange ssebo. Buzibu ki? Kaakati obuzibu obuliwo. Njija mpasa omukyala. Mpulira. Omukyala talina buzibu bwonna bwe tuli naye nti oba tweyisa bubi. Naye obuzibu bw'ensanze. Alina ekizibu ky'ekika. Kitya? Alwala okufa. Tagwa ku macupa. Tagwesa mutwe. Naye nga buli lwalwala. N'empya zinkubanga ngamba nze njagala taata. Rogers. Wange ssebo. Omukyala wamugjawa? Omukyala ono namugja Kabaale. Kabaale eri mu ba naffe? Kabaale mu ba Kiga. Okay. Yes ssebo naye nga enjogera yegamba bweti. Obuzaalibwe bwe bwamubalakisa ebbombo. Okay. Kati maama we yali abeera mubalakisa ebbombo nga yaji yafumbirwa nga wa magye. Maama we? Aha. Ne taata we nga bonna bakola eyo mubalakisi. Kati laba maama wajja afa nga bakyali baana baki? Bato. Bato. Kakati babatwala ewa jjajjaabwe ewa. Kabaale. Okay. Kakati gye bakulidde. Bavuddeyo bukulu buno nga bw'onagamba nti omuwala akuze atandika okukola ki? Jjajja bw'azaala maama waabwe. Aha. Okay. Kakati omukyala bamuyita ani? Bamuyita Tumusabe Caroline. Okay. Kakati Caroline mubeera wakati? Kati buno obudde tuli eno twankajja eno bayitayo Kiboga. Kiboga. Yes ssebo. Okay. Mutufuna bulungi awo Ekiboga? Tubafuna bulungi na kati kwendi ku radio. Mbambi webala okuwuliriza kakati. Yes ssebo. Njagala tukikwate mpola ekintu kino. Yetaata. Gwani yagamba nti omwana ono oba Caroline oba ki okulwala kuno ekika kye kyetaagisa. Kakati tewali yakiŋŋamba. Naye ye nga ye buli lwalwala ayagala taata we. Ayogera bwogezi oba alina ebimwogerera ku mutwe? Wangi? Nti ayogera bwogezi oba alina ebimwogerera ku mutwe? Ye nga ye ayogera bwogezi. Era kakati asaana okubeerawo nga mulamu bulungi ne munywa ne mukola ki? Omutwe gumubaluka lumu n'omubiri ne gwokerera kasa gubaluka ng'atandika nze njagala taata. Ntwale ewa taata nze njagala taata ndaga taata wange. Okay. Kakati Rogers. Wangi ssebo. Entandikwa y'ekintu kino si nnyangu naye ye taata. Tunagezaako ne tulaba kye tusobola okukola kuba ono bamuyita mutabbizi nga bw'otera okumuwulira. Era mbabeerako nnyo taata. Amina nti twogera n'abo abaganya okutubuulira. Yes sir. Oba twogera n'abo be twetondera batusonyiwe bye twabakola. Ye taata. N'ebirala. Naye kati tetumanyi tutandikiddewa kuba kati otugambye maama w'omwana yafanga muto. Yes sir. Kakati jjajja talina kyagamba temumubuuzangako oba amanyi ku mayitire ga yali taata woono? Kakati ye jjajjaawo n'aŋŋamba buli lwamubuuza taata we nti jjajjaawo adda mu maziga nga akaaba mbu amujjukiza muwala we yafa yali amwagala nnyo. Lwakuba ne kumalawo yagezaako babuuza ebijja bya maama we gye biri baagaana bimulagana kati tamanyi gye biri. N'ekijja kya maama we tamanyi gye kiri? Tamanyiiyo. Nti bamuzika wala si wano awali jjajjaawe. Okay. Wandyagadde tukuyambe tutya? Kakati kye twagala okumanya era nga kye kiba nkubisiza tuyambagane kwagala kuzuula kika. Ekika kyasinga okwetaaga.
Ekika naye kennyini aŋŋamba nze kuva buto jajja mugamba niwe mulikola mutya njagala kumanya taata wange yaani era nakati mwetaaga. Naye ng'agamba nti baaliko ebbombo. Baaliko ebbombo omwaka agujjukire batagujjukira bamaama b'abato. Naye maama w'omuto omu atubuzaabuza oba naye kituufu tamanyi bituufu tetumanyi. Ye maama w'omuto maama nga yatugamba ayagala kugendako Mityana Mubende nti waliwo gw'amanyi yali amanyi kubikwata ku taata w'omwana ono. Okay, ennamba ye eya maama oyo ogirina? Ennamba ye njirina lwakuba kati ebadde yakumala keberako ssebo. Okay, osobola okugikebera oyo njagala eyo maama yagamba nti alina kyamanyiiwoko. Tutandikira awo. Bamuzaala mwaka ki oyo? Bakuzaala mwaka ki? Biri gumu. Ayina emyaka emeka kati? 19 gwatambuza. Gw'olina emeka? Nze? Ndina emyaka 25. Wamufuna ali myaka emeka? Namufuna ali myaka 18. Mulina abaana bameka? Omu yajja naye omu wange. Yajja olida azadde? Yesebo. Okay, kale tunoonyeze ennamba tulabe. Kale taata. Gikebera awo. Kale taata. Ozimanyi ennamba? Hello. Maama nkulamusizza. Kale ssebo. Nange bwentyo. Kakati njagala otuleko ennamba ya maama we yagamba nti ayinza okuba alina kyamanyi Mubende eyo. Kakati mbadde nkuwayo ey'omu kibuga. Ow'omu kibuga ye yagamba nti amanyi ku byafaayo bya kitaawo. Yo yali amumanyi. Okay. Taatawo amanya ge ogamanyi? Baali bamuyitaani? Eti Kireva. Ani? Eti Kireva. Eti Kireva ge baali bamumanyiko. Eti Kireva. Okay, kati mpe ennamba yo y'omukyala. Airtel. 070 10 37 7 bamuyitaani? Ye Christine Kabatooro. Abeera mu kibuga? Yes sebo. Kabatooro. Okay, kale katugezeeko tumukubireko tulabe. Kale taata. Ngwebale nnyo nnyabo. Twenzo okutukubirako. Nkale katugobereko tulabe. Kale sebo. Jigenze gitya Kadima na Mayanja ne Anko Kabogoza ku 9:3 BT Famma ekintu buli lusozi gambalagala naye tujja overcoming. Mukanda wange. Wanji? Era mufube ku mulabike ku oyo ku mugundi maama omuto. Babe jinage na maaso. Kinume nnyo butamufuna lwaleero lwakadde. Wanji? Kadima. Sebo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanyazi Haji Kasule. Ye Haji. Mbera wane kabowa. Mbeba zo kubanga mutuweereza. Amina. Naye kati omwana oyo. Kituufu omulaba geetaage ya taata we. Kuba akyali muto. Okay. Ate era nga bwe tufunyeyo omuntu oyo alina kyamanyiiko. Oba oli awulija kuba olulandira Hajati woono. Okay. Hajati. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wano we balituweereza. Kale Hajati. Amanya Hajati namponyiwa ne Kabowa. Naye maama oyo nga bwe tumufunye. Olulandira luwedde. Okay. Ate n'omwami yateekamu obugayaavu. Kubanga Mubende we bamugamba kumpi si wala. Si wala. Tegedde ekyo. Singa yaluteekamu dde ensuwa. Manya Baganda we boogera. N'agendayo n'atuukayo Mubende eyo. Banze biwulidde bulungi. Okay. Abijjeko bugayaavu. Okay, tuyazanya Hajati namponye balabiro bagenda nti mbagala nnyo balafa bali Kabowa. Beta FM? Mkuu kali nawe waletuweereza. Kale. Ono maama Jose. Simanyi bijja kuggwa mukulu kati mabyolwanyeko bingi era ne biggwa. Kale tuyazanya nnyo maama Jose tweyanzeege mwebale nnyo Anko Kabogoza abaddewo nze Kadima. Ngenda kubanga nkumana ennyimba zigenda kubeera mwenda ezisinga okwokya banange mwebala okutuwuliriza omusinziro okulabika nga muli twolekedde olusozi gambalagala ku nsonga y'omwana ono encaka tunoonye omukyala bamuyise Christine Kabatooro
amanyiko mugambe nti ncha bagenda kunoonya tuwuliro balina kamanyiko tutandikiraawo omwami bali bamuyita Eti Kireva yali taata okay Eti Kireva no Eti Kireva taba Kireva ji Muswe